Essanyu okucaccanca n'okuzikira bye bibadde ku muzikiti omukulu e Mityana nga bayimamu 16 batikkirwa oluvannyuma lw'okubangulwa ku ddaala lya Hidadi Methanawi ku ttendekero ly'Etamu Islamic Institute ettabi lya Islamic University in Uganda. Akulira abasiraamu mu disitulikiti y'Emityana Sheikh Mohammed Luwenda afalaasidde abamaliriza emisomo okulaakulanya ennyumba mwe bava sako n'eggwanga lyonna nga bakozesa amagezi ge bafunye. Tusaba Katonda asse omukisa n'emikisa, asse emikisa n'emirembe mu byonna bye basomye basobole bo bennyini okufunamu emizikiti gyabwe, famire, eddiini n'ensi yaffe yonna Uganda etebenkere obumu, emirembe n'enkulaakulana ng'amagoba g'ebyo bye tusomye. Ye minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba nga yabadde omugenyi omukulu abasabye okubeera ekyokulabirako eri ebitundu gye bava nga beewala ebikolwa ebikyamu gamba ng'obuli bw'enguzi n'ebirala. Tubasuubira okuba ab'amazima, tubasuubira okuba abeesimbu, tubasuubira okuba abakozi, ate tubasuubira okukulembera abantu. Nga mubakulembera nga mubalaga ekintu ekituufu kye balina okukola, amazima wawe gali n'obwesimbu wawe buli. Bo abamaliriza essomo lino basanyufu eby'ensusso olw'ekkula lino. Gise okulaba ngeri ki gye nkulemberamu abantu mu kategorizi zaabwe mulimu boolaba nti baavu, abalala bagagga, bano balaba nga abanafu mbongo naye bonna ngize engeri gye mbakwatamu ba buli omu aba n'omugaso. Nsaba Allah abeere ng'akkiriza emirimu gyange ate nsaba okusoma kuno akunfuulire kwa mugaso eri abantu b'ekitundu wamu nange mwennyini kubeere nga kungasa. Ate mulimu ebibi Katonda byonna abinziyize abinserewala beera omuntu w'ebbeeyi nyamba abantu obusiraamu na bonna abaana abagula obusiraamu basomese nsomye kubanga ina kwamba obusiraamu okusomesa abasiraamu n'okubeera nga mbayigiriza okubeera nga basoma eddiini ya Katonda. Twala omukisa guno okwebaza Islamic University in Uganda okubeera nga yatuterawo puroguramu efaanaganako bweti ey'okubeera nga tweyongerako okusoma naddala mu ddiini yaffe tweyongerako okubeera nga tufuna ebbaluwa ezo ezirikogonayizingibwa. Enkola eno yatandikibwawo ssettendekero wa Islamic University in Uganda okulaba nga abasiraamu bongera okubangulibwa mu ddiini.